Amanya agange nze Nakajumba Justin Sanyi. Sinaawo nteekateeka yonna ku baana era sina kye nafunye nti kino kigenda kuyamba baana. Kati embeera gye tulimu, embeera nga gye tulimu ya kiyongobero. Tulina mmere, tuli wano ate ng'abantu bakyeyongera okukola ki? Okujja omwagala waabwe Sseggirinya Muhammad gwe babadde baagala ennyo. Kati obeerawo byonna n'obirowooza n'owulira nga ate pressure zikweyongera okukola ki? Okulinnya. Sina kye nalabye. Sirina kye nalabye. Era tebalina kye batulekedde. Kuba n'obudde buno. Era obusente bwe mbadde nabwo bwe nninze ne nguliramu emmere abantu basobole okulya abakola ki? Abajja. Naye nga tebalina kye bandekedde. Mulanga ngukubira Paalamenti. Esobole okunnyamba nfune ekyokulya ky'abaana kubeera nkyalina buwano. Ensonga ya school fees kimanyi nti abaana baba batandise okusoma sente amasomero gaba gaagalirawo school fees. Kati sina wentandikira nange ndi mulwadde era nga bwe nabagamba nga ndi mulwadde. Naye nga tisina wentandikira. Kubanga abo bonna abaana webanaalaba nga abazadde balaba nti sibawa school fees era abaana bajja kubampa ojja kulaba nga buli omu aleeta omukuomu nga babanteerawo nga bo batambula bagenda nga bagamba twala abaana bamutamaniwo fete tulina ssente za baweereza. Ye muntu yekka ayinza okunenya maama mu byonna ebyogerwa. Ye muntu yekka asobola okunenya maama mu byonna ebyogerwa. Ekisooka maama yafiiriddwa. Ekyo njagala buli muntu yenna waali akikole ki? Akitegere nti maama yakoze eki? Yafiiriddwa. Naye teyafiiriddwa bufiirwa kyokka. Yafunye n'obuvunaanyizibwa obulala ate. Yafuniddemu n'obuvunaanyizibwa. Ontegedde. Kyokka teyafunye buvunaanyizibwa bwokka. Byajjiddeko n'ebirala bingi. Maama Sseggirinya tewali abadde amumanyi. Ontegedde. Twatandika okumulaba ng'akaabira ku Paalamenti kumuwa mwana we. Ontegedde. So tukkirize nti olaba maama w'akaana akato akakola baaside anyiiga nnyo ng'aleeta keeki aluddeyo. Wulira ebigambo bino. Maama ow'akaana akato akaweza emyaka 3 akatamanyi na kumanya baaside pate kyeki anyiigira nnyo omukazi wa keeki ng'aluddewo okutuuka okusala keeki. Naye nga ne gwe bagenda ogisalira tamanyi na kumanya nti bagenda musalira ki? Keeki. Kati ate yafiiriddwa. Naye kati yafiiriddwa omwana we. Ku levo ya Sseggirinya abadde taata wa waka. Gwe manya nti Sseggirinya abadde alabirira maama n'abeetoolodde maama. Omaze okulaga nti family was number 1. Yes. Family is number 1. Then ani awa yali avunaanyizibwa okubiri? Tewali mulala yali avunaanyizibwa. Family yali egaba obuyinza. Yabuwaane. Family yanafuwa. Obuyinza ne bugiremerera. Bannakigwanyizi ne babwetwalira. Bannakigwanyizi. Omuli aba Nuupu. Remember, Nuupu kitongole kya byabufuzi. Ontegedde. Abantu abamu bajja kunenya Nuupu oba bakole batya. Ne bwe yandibadde NRM. Era yandiwuunizo. Yes. Faako omugenzi. Ne bwe yandibadde NRM. Ojjukira okufa kwaffe okwa Biriga. Kwa Biriga, yes. You know? Ne president yatuuka nayo. Exactly. Nti okufa kwa buli muntu yenna ng'alina gy'avudde. Waliwo abantu ababa bamuliko. Actually mwami Kalungi. So kati Nuupu kye yakoze kiyinza okuba tekiri pleasant. Naye kye yabadde erina okukola. No. Omanyi not a very good thing is right. Nuupu kye yakoze kyabadde very good. Ku lw'obulungi bw'omugenzi. Ne politics w'ekibiina kyabwe sibalanga atambula. Ne position ya Kawempe. Ne interest y'omugenzi. Bo tebatundide kirala kyonna. Interest z'omugenzi yaleka atugambye. Honorable Kyagulanyi ayogereranga essaawa 5. Ontegedde? Omugenzi bwe yaleka alaamye. Omugenzi n'agamba gundi Nuupu yefangayo ku mulambo gwange. Kituufu. Nze ndi wa Nuupu
Kyagulanyi biki ndi futu soja ochekeera kati yaffe byabikoze eki so olaba abafutu soja nga beetolodde ennyumba tebali mu busango tebalina musango gwe bakoze kye bakola kyekyo ng'era n'amagye be gajja okweta Mujasi Munaabwe weebale nnyo ono yafiiriddwa naye nga talina kigendererwa ani mpuuga ye teyasaliddwa ye yakoze in fact yazanye kye bayita innocent card sigamba nti yafiiriddwa omubaka we talina siga nti yafiiriddwa muganda we kati ye Kyagulanyi olwedde yabadde yafiiriddwa omuntu ate atali wa bulijjo saagala olowooze nti nno Seggirinya we yabadde wa bulijjo olwedde yabadde Kyagulanyi olwedde yabadde muloosi ey'okufiira omuntu atali wa bulijjo yabadde afiiriddwa MP enamba egyalina mu palamenti esaliseeko amwagala ng'omuntu ate ayagala ne Nuupu ebyo bibiri waliwo mu Nuupu abantu abaagala ennyo Nuupu nga tebaagala Kyagulanyi ate olwo nga Nuupu bajagala kubanga ebawa obululu naye nga Kyagulanyi bwe bumuzza ebbali n'omugamba ng'agamba omusajja aliko amafuta alina amasannyalaze ontegedde ng'era bamwagala ku lwa amasannyalaze ontegedde abo mwebali kaakati ye olwedde Kyagulanyi yabadde yafiiriddwa dda yabadde alina olwedde yafiirwa ne member parliament enamba egyalina mu parliament exactly yafiiriddwa ssente kubanga MP boolaba bawaayo ssente wa subscribe ku kibiina eyo baloosi nnene because gwe kkiriza obagaana zisente ziba nnyingi ekyokubiri ajja ku olina risiki ey'okunoonya MP omulala gw'otamanyi oba anaawangula kuba ne NRM egenda kuleeta ne DPL ate ne Good ate ne Independence already wetwogedde wano abantu 8 beesimbyewo mu kifo kya Seggirinya 8 people ate nga abasinga ku bo bonna ba opposition oli sure nti Nuupu eneddamu n'etwala ekifo ekyo okyekekegeza kugamba nnyo nenkwebaza emirimu gy'osobodde okuba nga weekolera wasuza otya wasibye otya gyebale mwaka mpya 2025 January ne tumutambuzaako amakati ga January kale kasente oliko byokoze ntera nnyo okubagamba waliwo ebintu nga byo biri time framed bw'oba oyagala mwana mu mwaka omutandikirawo kati kuba ye giba mwenda emyezi 9 kitegeeza nti olina okuko gwokusatu nga tonnaba kikwasaganya awo omwana abamwaka gujja abaakuzitoyeeko abawagujja guno aba oba tokyamufunye ate tugenda mu kalulu kale nno naye nga oli otya abuza ku bantu Mukama atukoze bulungi sasa okulaba nange neesimye okulaba happy new year kankubuzeeko happy new year omwaka twagutandikira mu isolation nga tuli eno tuli eri yali so abatulaba mwenna tuwagaliza omwaka omulungi mwami Obote Samuel Kalungi abaagaliza omwaka ogusinga okuba omulungi Mukama yeebazibwe assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh omugezi ategeere omusiru asiriwalire eddala ate era n'omusiru awaali we tumwagala anti kugambye omugezi ategeere omusiru asiriwalire eddala tewali gwe tugenda kukaka omwaka guno omwaka gwa presa tetugenda kukaka muntu yenna kutegeera bintu bimu ebintu ebimu ebikususeeko bireke bigende ebyo tobisobola byosobola bikole byoba otambula nabyo ekisooka nga tonna tugasa olina osooka okwegasa abantu bangi balowooza nti bagenda kyusa eggwanga lino ssebo nga tonnakyusa ggwanga lowooza nnyo ku ngeri gy'ogenda okukyusa ewaka ewo woosula ku muzigo gwo ogenda kukyusaawo otya mu byenfuna mu byendabika mu byobulamu mu by'okuzaala abaana mu by'okubalabirira mu ebyo byonna ogenda okuleeta engalabi eno gye tuli ogenda oleeta engalabi okukyusa nga kikwekweto kwekyusa ogyeweerako weebale nnyo naye tojja kujja wano tulimbalimba oyogera ku byabufumbo obufumbo bwakuzitowako nga bano basenga okitegedde munnaye n'obeera nga gw'omanye ebyobufumbo okufa naye nga nebbaawo asula enjala n'asiiba enjala tuleke please mutuleke in fact abantu balina okutegeera tuteekeddwa oteekeddwa enkyukakyuka etandika naawe exactly naawe kennyini gwe enkyukakyuka esooka kati
totandika lowooza nti ogenda kyusa state house ng'omuzigo gukulema. Mwaka gwakulabako bulabi naye nga temugula. Awo wetuli. Omwaka guno nina ekintu kye ngenze nga netegereza emyaka nga gitandika. Omwaka guli gwali gutandika. Richard ne Pastor Bujingo Simwe baafiira nga nakuza mwezi 2. Ekoze wama ne Bujingo yafa. Then guno mawulire tegabadde malungi nnyo. Aga ate musajja waffe, musajja wa struggle Honorable Segirinya. Muhammadi Richard Semanda Segirinya. Manyi yali musajja mukatoliki. Yali musajja mukatoliki naye mbu embeera z'abasiraamu zaamusanyusa nnyo n'agamba wa kansiraamuka abasajja bano nange nayagalako okusiramuka. Nange nasiramukako nno. Nze nayagalako okusiramuka. Simanyi kyantuukako naye nembi esonyiwa. Nembivaako. Leeta nakizuula. Lulinoza nali nkyali muto. Kati wazuula woolina otambula watuufu? Tewali woolina tambulira. Nazuula ntulina kukkiririza mu Katonda. Kituufu. Ddiini ziriko bannyinizo. Kaakati Segirinya n'afa n'aziikibwa Nakeema Gombe. Mu bafu. Ye teyazuukira ku lunaku olwokusatu. Aye akazuukira tumanyi omu Yesu. Sinawulirayo mulala. Anti kati ennaku ssatu ziyitawo. Omanya nti ogenze. Okujjako mpozi Elijah ate ye Elijah teyafa. Yagenda bugenzi. Bamutwala. Be bantunduza bokka be tulina mu byafaayo. Bamutwala Mwalaali. Mwalaali. Era bano abantu balina okutegeera. Bane favor zaava dda. Favor. Gwera sababu sabi Katonda nti favor egwa kuggwe. Favor zaava dda. Ngoyinza okikkiriza nti waliwo omuntu yali eyagendako mu ggulu nga tafudde. Nagenda direct Mwalaali. Elijah kibayita Mwalaali. Yagenda Mwalaali nga kwegamba bamugamba nti twambuke. Passport visa byonna bikoneddwamu yambuka. Ate ogenda kuyita wansi. Ogenda toyita mu bus. Oyita mu nnyonyi. Kakati favors zigenda ziva mu favor zaava dda abantu bangi bafuna favor. Naye gwe weebuuze lwaki baba bafunye favor? Era ndowooza mu favor eyo mwetujja okwogera ku Honorable Segirinya with a man of low profile okufuuka member wa parliament mu bitundu bya metropolitan mu kibuga. Tukitwala nti nno okufuuka member wa parliament mu areas ezikola ekibuga weetaagisa profile ennene, weetaagisa ebitabo ebingi, weetaagisa experience ennene, weetaagisa obumanyifu, weetaagisa ssente. Ebyo Segirinya teyabirina. Naye munange favor Mukama n'amusaasira n'awangula akalu naye eyo sigendaga. Njagala kubuuza ekibuuzo embeera Segirinya mwabadde atambuliza obulamu bwe y'embeera yennyini eyareflectinze mu maziika ge oba byabadde byanjawulo? Embeera Segirinya mwabadde atambuliza obulamu bwe teyayawukanye paka kufaako. Sisuubira nti waliwo ekyayawukanyeko mu bulamu bwe. Mu njogera entuufu kyosiga kyokungula. Bw'osiga kasooli omukungula, bw'okutema ebikata bya lumonde suubira lumonde. Bw'ogamba nti kati banaye leero ngenda kusimba mmwanyi gwe sibuira kaawawo ajja. Ne bwe kinatwala emyaka mingi ajja kukola ki? Ajja kujja. So tosimba mmwanyi n'osuubira kunoga. N'osanga munno ng'ali mu kulya kasooli. N'ogamba naye nandibadde ne kasooli. Awo kiba kitegeeza kuddayo kusiga. Oluusi time eyo eyinza okuba nga tejja kumala nga season yayita. Bobi Wine yayimba kayimba ako nalima muwogo nene something yalima muwogo nene mama tooke nga ffena kye twagala kwe kufuna muwogo we yakula amangu n'afuna naye n'amatooke gamala ne gakula. Nti era abantu abamu bakola ensobi. Kyovula nze ebintu bya Bobi Wine obiraba. Bobi Wine olunaku lumu ajja naku alina ebintu bingi saagala nakubyogerako but kyengeza kugamba nti ayogedde ebintu bingi ebirungi nti gwe bwoba omugoberera mugoberere nga nabiyo obigoberera. Otherwise ajja kutuuza mu kaguli akugambe saakugamba kino ebintu nadde nga mbyogera wakolawo ki ku ebyo bye nakugamba wakola ki? Yakugamba weebereramu oba ate oli ku ye okitegeera n'akugamba nti wooli wozimbira ensi ozimba nsi oba ate olina byozimba. Okitegeera kyengeza kugamba nti
Bobi Wine ali ku level ya escape route. Ebyobululu tebitwawula. Nayo kakasa tebibaawula. Okyegedde nti Bobi Wine waali engalo ze ziri clean. Ojjukira Yesu bamutya ku mulembe gwa Pontiyo Pilato. Nebe baali batta Yesu. Yajja n'abagamba kyo balaba mulaba Yesu Kristo. Yasooka nakudda mu nderi n'abuuza bano abamuleese. N'abagamba n'omusajja nze simulaba na musango gwonna. Nti yeeyise kabaka Abayudaaya. Nti bannange ogwo musango kati ye kabaka. Tisi ye. Kati lwaki mumukyesibako ekyo? N'agamba nti bannaye nze okubeera n'emirembe mu society mwempangaalira. Mumutwale walala. Omusajja mutwale walala. Naye jeneraga kakati buuno Barabas twamukwata. Yali musajja mubi nnyo mumumanyi. Yabattira abaana abamubbi muki abadde ali kalabba. Ontegedde? Noono ye Yesu Kristo. Kubana ababiri kwe tugenda okuteeka omukko ki? Kalabba. Kukalabba. Tubawono tukateeke kwono kubanga ono mwe mwamuleeta nga mugamba mubi nnyo. Ate ono mulese mubi nnyo. Kubana ababiri mulonde kati. Tife tuyimbulire Balaba. Ne bagamba ffe totukwatira ku Balaba waffe. Toli Yesu. N'akola bw'ati. Abantu n'aba. Ne Kerode yatya. Bobi Wine ali ku level eyo. Ontegedde mu byonna bigenda nti ali ku level eyo nti ali ku level ejjo bagamba nti bannange mwe mumanyi nze buli kimu nakibateerako ku mmeeza. So awo yakobadde Jessica by the way for us to reflect and understand. Sia obadde ogamba nti Sseginya kye yasiga era kye yakungudde. Ekigambo kino kye yajjanga ayogera nti ku mulambo gwange nno njakalubamu. Njakalubamu. Omanyi ate n'abantu mulekerawo okutiisatiisa nga mugenda kufa. Omanyi abantu kati bwe bamudiagonizinga ng'atandika otiisatiisa. Apreparinga abantu. Naye mutiisiza bwereere era omala ne bakuziika. Omala ne bakuziika kuba ne otiisatiisa. Omulambo tegusobola tiisatiisa. Era omala n'oziikibwa. Bamala ne bakuziika. Akugambe ne bw'okola firimu efaanana entya. So abantu jasi abantu abakyali abalamu mu ekyanga ekitono. Mbadde nkuddamu ekibuuzo kiri nti kyosiga kyokola ki? Kyokungula. Mwami Ssegirinnya yasiga mu Nuupu. Ontegedde. Era mwe yakungulidde. Otegedde. Nuupu bwetyo bwe yafaananye bwe yakoze okusalawo. Okuziika kubeere kutya? Bwe kutyo. Ate yakiraama. Omugenzi. Yakiraama. Bino byonna ebirala by'okwekwasa mujja byekwasa. But that is what happened. Ontegedde. Era tukirinaako buzibu. So story eri mu kutambula nti Nuupu yalwanidde omulambo baayonoonya okuziika. Yes, baagulwanidde bo kye baakoze. Kye baakoze family si kyebadde eyagala. Kati omulambo ne baguwamba. Naye ekyabawadde odasito gubamba. Gwoloza bandibadde basobola okugubamba nga gwenaalemu. Babadde n'attachment ku gwo. Kati ani avunaanyizibwa ku chaos eyo? Tewali avunaanyizibwa. Mulekerawo ebintu by'okunoonya ani gwe musalira omusango. Ogwo si mulimu gwammwe. Mu mbeera efaanana bwetyo mujjamu kyakuyiga. So si kutandika kusala misango. Gundi yandibadde bw'ati. Naye waliwo kye bayita enteekateeka. Yes. Enteekateeka y'ensi. Omuntu bw'afa ne bw'abeera mu magye. Ne bw'abeera mu magye. Ne bw'ababa nga bamusse bussi nti bamusse nga bonogamba nti basse omuntu nga bamuttidde kalabba. Bamukwasa ki? Family. Oli ne bw'aba yeetuze. Omulambo ne bagwa mu nnyanja. Bwe bamala ogujja emulago bagukwasibwa ani? Family. Mwami Kalungi. Njagala osomese ku bantu abantu ababeera bamaze okugejja mu bitiibwa abantu people with big profile abalina profile nene kubanga wano wazzeewo embiranye ey'amaanyi abantu nga bakola analysis ku bintu bibatalinaako bumanyirivu
Abano nga bagamba nti timu ya Mpuuga ye yabadde ne rights kubanga oli yabadde mba parliament. Naye abalanga bagamba nti family yabadde ne rights kubanga oli yadde muntu waabwe. N'abalanga bagamba nti Nuupu yabadde ne rights kubanga omugenzi gy'abadde subscribingako nga ne president wa Nuupu gw'ayagala nga ne mu foot soldiers abadde number 001 era ba foot soldiers kye baakoze nti badde balina okukola. Naye Mwami Kalungi abantu bano abanna big profile babeera bafudde enteekateeka zaabwe ziba zitya because nze ndabye enteekateeka weyafiiridde kaakati olina okutegeera nagamba nti waliwo enteekateeka mu nsi mulimu amateeka amawandiike n'agatali mawandiike naye nga gonna mateeka ate si buli kintu waliwo ebintu ebimu nga amateeka mawandiike weegali naye waliwo agatali mawandiike tugagoberera naye nga tugagoberera. Buganda omukyala afukamira nga awabba ekintu ate mu bakiga si kyekyo tewali yali wandiika eri sirinawo liri ne mu kutambula wano otambula ogenda mu maaso naye ne bodde emabega bwoti osobola ogenda ontegeera kyengezaako okugamba tewali ayinza kukukwata ng'akusanze mu kibuga gw'otambula kyennyumanyuma ng'ogezaako kudda gy'ova teri ayinza kukunenya ontegedde era teri ayinza kukukwata ontegedde kyegezaako okugamba nti amateeka amawandiike wega teri teeka likugamba nti ssa weesanga ossa otegedde kubanga naye nga tteeka naye nga si pandiike kubanga bw'otasoofa bufi okitegedde bulungi nnyo so kikyegezaako okukulaga nti waliwo ebintu ebimu nga birina okukolebwa omuntu bw'afa aziikibwa ontegedde tewali tteeka ligamba nti buli muntu afa akole ki omuntu twandibadde emirambo tugiyitangako nga tugibuuka gundi yafudde tikale naye eryo etteeka lijja ffe twalyekolera kubanga mune tetwagala tuwunyirira oli bw'afa the next thing bamuziika ddi the next thing okuziika kwa ddi okaba bakujjukiza bw'obanga gwe mukazi we okaba bakubuuza kati enteekateeka eri etya tugenda kuziika wa tuziika ddi oba kyegeera kyengezaako okulaga so ate amateeka gano agatali mawandiike ge gasinga okubeera ag'omugaso gali amawandiike ga kisiru kubanga ebiseera ebisinga gaba gajja lwa mbeera eyaliwo sometime back kubanga buli embeera ebeerawo ereeta etteeka buli embeera ebeerawo ebireeta etteeka okitegedde yenteekateeka y'ensi abantu bati bakole ebintu byabwe kakati amateeka amawandiike gatulaga nti abazadde be bavunaanyizibwa ku mulambo gw'omuntu yenna oba famire kyetwanizise famire y'omugenzi yenkulu mu buli muntu afudde okuleka abantu ab'enkiza abamu okugeza nze jjajja wange yakafa jjajja Michael Senyimba twamuziika mukono ku kyaki si kyekijja kyaffe naye olwokuba nti abadde muweereza wa Katonda abadde ebbanga ki abaddewo abadde bishop so twamuzise ku church this year kuno obwako bwakagwa twamuzise ku church naye ekyatuzikisiza ku church ayo si family land naye olwokuba nti Katonda ali yamusukkulumya family ne church erina enteekateeka yaayo n'ebintu ebifaanana bwe nemukkiriza church neteekinga liidi exactly waliwo abantu abakola mu gavumenti omuntu gavumenti nemutwala n'afuna kye tuyita state burial waliwo abantu abakola mu bitongole ebimu kitongole nekitwala obuvunaanyizibwa nekigamba famire mwe mutubuulire bubuulizi kye tulina kukola naye feka tubakolere ku byonna byonna tusobola obikolako naye nga famire eba nkulu nnyo era ne bwe muba mugenda kuziika ku church famire yebeera ku mwanjo oba ontegedde bulungi nnyo so kakati okufa kwa buli muntu famire ekuvunaanyizibwako kyova olaba abantu balina n'ebijja nti essaawa eno mmese bontwe bamuleeta ku kijja ky'abajjajjaabe e Uganda ontegedde bandigambe bugambe nti ali mu America bw'oky omulambo baleeta evvu okitegedde whatever would happen so mukyasegirinya omaze okulaga nti family was number 1 yes family is number 1 then ani awa yali avunaanyizibwa okubiri tewali mulala yali avunaanyizibwa family yali egaba obuyinza yabuwaane family yanafuwa
obuyinza ne bugiremerera bannakigwanyizi ne babwetwalira bannakigwanyizi omuli aba Nuupu. Remember Nuupu kitongole kya byabufuzi ontegedde abantu abamu bajja kunenya Nuupu oba bakole batya nene bwe yandibadde NRM era yandiwuunizo yes faako omugenzi ne bwe yandibadde NRM ojjukira okufa kwaffe okwa Biriga yes you know ne president yatuuka nayo exactly nti okufa kwa buli muntu yenna ng'alina gy'avudde waliwo abantu ababa bamuliko actually mwami Kalungi so kati Nuupu kye yakoze kiyinza okuba tekiri pleasant naye kye yabadde erina okukola no omanyi not a very good thing is right Nuupu kye yakoze kyabadde very good ku lw'obulungi bw'omugenzi ne politics w'ekibiina kyabwe ng'atambula ne position ya Kawempe ne interest y'omugenzi bo tebatunudde kirala kyonna interest z'omugenzi omugenzi yaleka atugambye Honorable Kyagulanyi ayogereranga essaawa 5 ontegedde omugenzi bwe yaleka alaamye omugenzi n'agamba gundi Nuupu yefangayo ku mulambo gwange kituufu nze ndi wa Nuupu Kyagulanyi biki ndi fuutu soja okitegera kati yaffe byabikoze ki so olaba abafuutu soja nga beetolodde ennyumba tebali mu busango tebalina musango gwe bakoze kye bakola kyekyo ng'era n'amagye bwe gajja okweta Mujasi Munaabwe weebale nnyo so kati Nuupu temuginenya ku ekyo naye kiraba mwami Kalungi kaakati nkulaga omanyi I want us to understand omanyi tulina ekizibu kyakingwagala oli musomesa naye osomesa nnyo abantu abo tulina ekizibu kya bias bias is a natural thing ontegedde kiri nakyo nti oba n'abaana bo basatu ng'olinamu n'owa muganda wo omu ontegedde bw'ogenda okugula engatto mu bbata n'osanga engatto nga za mitwalo 14 bw'otuuka kw'ono owa muganda wo otandika olowooza singa Kimbo wampeerezayo kale mitwalo ng'ena enyongerezaako nkimanyi talina bulungi kati singa mpeerezayo ng'emeka ng'ena bayasa ejja batono nnyo abalwanyisa bayasa eyo netabaawo naye ebiseera ebisinga ekola ki kubanga mu Buganda tugamba keezadde keekola ki kekomberera ebyo ebintu si byakusaaga bya ddala tulina kusala magezi butya bwe tuyinza okumanaginga these things kakati nkulaga nti Nuupu talina musango yakoze kuziika muntu waayo kuba yabadde waayo kyokka n'empuuga teyabadde na musango kugenda mu gavumenti kubagamba nti abadde mumpe ssente ntegekere omusajja kubanga is a commissioner. People should not forget Honorable Mpuuga is a commissioner, a former leader of opposition eyakolagana ennyo ne Sseggirinya ku leve eyo era naye teyakoze musango kugenda n'agamba nti bannange nga parliament as a commissioner mbagamba tukole enteekateeka ennungi okusiibula muganda waffe naye teyakoze musango. Mwami Kalungi okkiriziganya n'endowooza yange egamba nti waliwo ensobi eyakoleddwa between parliamentary commission ne kale abawadde Empuuga obuyinza oba obuvunaanyizibwa agende atuukiriza ensonga eyo because we all know nga bwoza okinyonnyola ti omuntu bw'aba afudde nga public face nga public figure yes batera okuteekawo akakiiko akagenda okulaba nti gundi aziikibwa mu bitiibwa byonna era akakiiko ako aba muntu nga wa gavumenti baleeta omuntu representative from the family ne baleeta representative from government ne baleeta representative from maybe the political party wabanga byabufuzi n'abalala abatonotono ng'omulimu gw'aba abantu kulaba nti amaziika g'omuntu oyo gatambula bulungi mu kino parliamentary commission oba abawadde Empuuga obuyinza batonze akakiiko ka muntu omu that is Honorable Mpuuga ng'ate Honorable Mpuuga bamumanyi bulungi nti abadde tatambula bulungi n'ekibiina kiri of late nti tebali mu mbeera nungi
ate ne baleeta omuntu ali controversial akulemberemu ng'ate tebayise bano balala. Nze mu ndowooza yange nabadde ndowooza bwe nti nze nabadde ngamba nti singa bagenze mu kakiika ne bagenze mu kutuula kwa kamiitingi okw'abantu abatono 3-4 ani avudde family mutuweerezaani tubaweereza Luwemba ono PA nti Nuupu mutuweerezaani tubaweereza leader of opposition ate nga ye mwogezi w'ekibiina oba tufunyeyo MP omusiraamu Muhammad Mwanga Kivumbi oba Aisha Kabanda nti mu parliament tufunyeyo ani tufunyeyo Mpuuga kuba akakiiko kate n'okubaako ne munnamawulire bano abafujo jo tukubira amasimu n'okubira bali omunsi wa government n'ayogera deni ne batambuza bwabanga parliament ine simbi ze badde tegese okuziika omuntu waayo kubanga kigikakatako okuziika omuntu waayo bayiro Mpuuga n'agamba parliament twadde kana kasente tukatemeteme bwetu timubadde mu mwina wuuki afe tuwe tutegese kuteeka waka naye bwabanga ekisaawe weekiri kwegamba nga waliwo harmonization eyaki eya abakwatibwako kakati era kyekyo kye tudiscussinga ekyo tekyabaddewo awo tolooza nti wavudde emberebezi ekyo tekyabaddewo I want you to understand nti eggwanga lye tulimu obudde buno lyayonooneka society yaffe yayonooneka ontegedde kaakati oluusi tuba tuziika n'abantu era nga nabo boonoonefu okyegedde omanyi abantu abafudde tetuboogerako birungi tetuboogerako bibi but nkugambye muziika mubbi for example ontegedde muziika mubbi what are you going to do remember nakugambye nti there was a lot of politics going around ontegedde olukiiko olwo lukuliyetingibwa ontegedde ene dissolving banga okuzika kuwedde exactly naye olukiiko olwo lwakuliyetingiddwa naye Nuupu yakoze olwayo nga lukulirwa gundi Madada Sauda Madada neno nabo ne bakuliyetinga olwabwe ontegedde kyengezaako okugamba era ekyabaddewo tolowooza nti nno kyali kya Mpuuga nkiiko 2 zakolayidinze maama n'atuuka ne kuleva esaba omulambo nti bannange nabali muguba weemu okyegedde gwe kyoba omanya nti Nuupu yabadde n'enteekateeka ey'okuziika era tobeerawo nolowooza nti Nuupu mbu babadde awo nga tebalina nteekateeka babadde n'enteekateeka yaabwe yes ne bano babadde ne programu yaabwe kati ekizibu kya over programming nti wabaddewo programu ezi programs 2 era kati tolowooza nti tewabaddewo olukiiko nti mbu Ssegirinnya bwe yafudde mbuyi baziise buziisi nedda wabaddewo enteekateeka ate ng'eri guided by the mufu ontegedde omufu yabadde asalawo kinene yagaidinga bulungi mbadde ndaba program gye bakoze saidi ya Mpuuga Dr. Bedi Bwanika agifulumizza yagamba nti ku ssaawa 5 zennyini mpaka saa 3:20 meya w'e Masaka City yali alina okwogera oyo mukyala ndowooza Florence oyo ayagala nga ayagala okukaaba oyo Florence ani oyo Namayanja n'agamba nti ku ssaawa 5:20 paka 5:15 woman MP oyo omukyala bamuyita ndowooza Ejuli Kakande yali alina okwogera nti ku ssaawa 5:15 paka 5:05 Buganda Caucus chairperson si ye Mwanga Kivumbi yakulira abaka abava mu Buganda nti ku ssaawa then number 4 ku ssaawa 5:05 paka 6:10 Honorable Mpuuga speaks and invited others wakawandiise Dr. Bedi nti Mpuuga ali wakwogera then ayita abalala mube yali agenda okuyita number 5 yali family eyogere ku saa 6:10 paka 6:20 bali bagenda kosa 10 minutes then ow'omukaaga yali leader of opposition Honorable Ssenyonyi ku saawa 6:20 paka 6:40 activity number 7 yali leader of Nuupu Kyagulanyi Sentamu nti ayali wakwogera okuva ku saa 6:40 mpaka ku saa 7 zennyini so yali wakosa dakiika 2 omugenzi yasaba meka
sawa 5 nti ku activity number 8 prayers abasiraamu tugiyita solati janaza gitusabira omufu yali yakutekinga 1 hour okuva ku saawa 7 paka ku 8 then activity number 9 proceed to burial ku saa 8 kakati ye program y'abantu kakati nkugambe nti waliwo over programming ontegedde bali bakoze program na bano bakola ki ne bakola yaabwe era ekyabulako kusima ntaana yakubiri otegedde ekyo kyokka kyekyakola ki kyabulako otherwise kyali kijja kuba kakati obuzibu bwaffe ekyo kikuzaayo mu society yaffe gegala amateeka ge nasoose okugamba agatali mawandiike nti ffe twesibye nnyo ku mateeka amawandiike ne twalabira amateeka agatali mawandiike ge tuyita amateeka ag'obuntu ate nga amateeka gatali mawandiike makulu nnyo agamu gaalabika ge gasinga n'obukulu. For example omulambo tegwava mu nnyumba y'ewaka ewaabwe. Exactly. Omulambo gwateekebwa mu luggya lw'ewaka. Exactly. Omulambo gwazikwa ku kijja. Exactly. Ku ntaani yasimuwemu simu bisaawe masanganzira. Tulina okutegeera bulijjo kye tudiiringa nakyo kye kirimu ku biremezaawo Museveni wano. President Museveni abantu tebamumanyi. Buli amulwanyisa tamutegeera. Otegeera. Buli amulwanyisa from a very wrong angle. Otegedde nti every time buli lwolemererwa otegeera omuntu gw'olwanagana naye tosobola kumpangula nga tomalina gyembeera because leme kusirituka obusiritusi mikono n'enziruka wali n'ensala ekkubo era otandika kugamba naye obote abeerawo sooka otegeera abeerawo obote nga tonatandika lutalo na muntu yenna sooka omutegeere kikwanguyira okubeera nti olutalo lukwanguyira n'omanya nti this is where we can start. Obunafu bwono buli wano. Amaanyi gono gali wano. Kakati nkugambye ekyamateeka gali agatali mawandiika agali amakulu ennyo mu kuziika kwa Ssegirinya. Waliwo kye bayita Ubuntu, humanity. Obuntu kye kimu ku bintu bye tulaakinga olunaku zino. Nti bwe tutandikira okukwatira bano ensobi bonna abaliwo okutandikira ku Nuupu, Bobi Wine, Mpuuga n'abalala mwenna abaali mu kuziika kwani obuntu bwababula. Nti obuntu bulimu wogambira nti waliwo okkiriza mu buntu waliwo okkiriza ne bakuwangula naye nga tebakuwangudde ng'obawaddemu muli okimanyi nti mu buntu otegeera nti ono gwe tuziika maakyazi bino byonna yabiraama bino byonna byebiti naye ono gwe tuziika aliko ababe kyotegeeza mu kino alina abaana alina maama alina abantu alina mikwano gye ne baganda be. Omuntu ono bwe tuba tumuziika nga bwe tusindika interests zaffe tulabe nga ne interests ze zibeera served kubanga bali weebali ono ye afudde ne bali bawakola ki weebali. Ekyokubiri waliwo kye bayita adjustment. Buli lwobeera ng'obwongo tebwadijustinga nga kyolowooza kye kituufu nga tosobola kuwuliriza tosoma mbeera ogamba ne kakati kubanga omanyi nti oyinza okuva woovudde ng'ogenze kulwanagana na muntu n'ogamba omukazi ono bakugambye nti mukazi wo bamulabyeko n'omusajja bali ku kifo bwekiti atalipo n'ogenda ng'ogenze kulwana na muntu ogenda okusanga mukyala wali ne mwanyina gane mu meeting ya family ekiso n'okikweka ate n'ojja n'obuuza muko gyebaleko sansa okulaba muko okyegedde nabiri n'otabyogerako gwe bakugambye ndi mukyala alina waatudde oyo ate si gwe gusoose bamulaba nnyo n'omuntu oyo si gwe gusoose n'ogamba nti aha mama Nakate namugamba nja mukwata ogambye ali ludda wampa booda gundi mpa ekisa ekyo tali kujja kalanda nti ye ogenda okutuuka nga muko eyamukwasa yennyini gwate okumunyereketa ekisoba obadde nakyo n'okiteeka bwoti nokola kyebayita adjustment kikyoyogeddeko you adjust. Kakati ffe tulina abantu olw'okuba nti bakulidde mu society embi ez'obusungu lwaki abantu mulina obusungu bungi ne balemezaamu oli n'alemeza ku kintu ekigumu ennyo ne maama n'atuuka okusaba omulambo bonna balemezaamu because anti nkugamba anti kati nze njagala kubalansingira issue eno saagala nnyo
don't rush yourself. Mama natuuka kusaba omulambo. Mukkirize omulambo gutwalibwe ku kisaawe. Gwe naawe ali ku kisaawe. Bwe mwali mutegeka bino byonna mwakontakitinga abamulina nti bannange enteekateeka yaffe badde bweti mwe mubadde mugamba ki? Mwawula muti abaana ku mulambo abaana mubafunayo muti oba mwe mukola bukozi gamba nti kasita buli omu anoonya wiini kasita ffe tulina abaana n'omukyala kasita ffe tulina baganda be kasita ffe tulina kakati abaana balina omulambo bagamba kasita ffe tulina omulambo oba mwagala mujje muziike oba kyegezaako kulaga nti bano bombi baakola ensobi ennene nnyo. Mpuuga yakola ensobi ennene ontegedde because oli si muganda wo Sseggirinya si muganda wo otegedde. Bobi Wine nene akola ensobi ennene Sseggirinya si mutabani wo okubeera mu Nuupu si mutabani wo wali toziika Solomoni okyegezaako okulaga. So understand the ideology of obuntu. Kiri kye nagambye amateeka gatali mawandiike. Abantu lwaki bafuba nnyo okutunira gano amateeka amawandiike ne balekayo gano agatali mawandiike ate nga agatali mawandiike makulu nnyo. Gwe kyokka bamala kugamba okussa bw'oba ogenda okussa bamala kugamba nti waayesa ogenda kuziyira era so of the three parties ani yascoring ani alina win? Tewali, bonna balina lose. Bonna balina lose. Ekyenjawulo buuza ogambe nti awo mweyembeera ani yasinza okukola loose ennene kyekisingo naye nga kyobamanya nti bonna bakoze loose. Mweyembeera ani yasinza okukola loose ennene mukuzika Sseggirinya? Mukuzika Sseggirinya yasinza okukola loose ennene Bobi Wine. Lwaki? Bobi Wine waliwo abantu abatandise omulabo obubi olw'ekyo kubanga bano jjukira batunze nnyo ensonga egamba nti Nuupu yayisiza maama amaaso. Otegeera ye yasinza okukola loose ennene nasinga abahayalinze ekisaawe abahayalinze tente tebalina loose gye bakoze kubanga tebalina kye babadde nakyo. Emmere netuuka n'okudiba ne bagizira. No problem. Let me tell you. Bwe mbeera ne miliyoni 2 nengenda okwekwatakwata bwenti nga sina yadde nga ninamu ng'emitwalo 2 tegiriiko nyinza okubeerawo ne ŋŋamba oba nzikozeseza nga sikyajjukira bikanzigezeeko okujjukira. Gwe n'oba nga olina emitwalo 11 nga ke kasuwa kw'oyimiridde onoonyezaako emirala 15 osasula rent wa landlord wo n'ogenda okukwata boti nga toziwulira kuba bijana asinga okuba nga akoze loose. Ono abadde alina akasuwa. So Kyagulanyi abadde alina akasuwa? Nedda. Ono yafiiriddwa naye nga talina kigendererwa. Ani? Mpuuga? Ye teyasaliddwa. Ye yakoze in fact yazanye kye bayita innocent card. Sigamba nti yafiiriddwa omubaka we? Talina. Sigamba nti yafiiriddwa muganda we? Kati ye Kyagulanyi olwedde yabadde yafiiriddwa omuntu ate atali wa bulijjo. Saagala olowooze nti nno Sseggirinya we yabadde wa bulijjo. Olwedde yabadde Kyagulanyi olwedde yabadde muloosi ey'okufiira omuntu atali wa bulijjo. Yabadde afiiriddwa MP. Ennamba egyalina mu palamenti esaliseeko. Amwagala ng'omuntu ate ayagala ne Nuupu. Ebyo bibiri. Waliwo mu Nuupu abantu abaagala ennyo Nuupu nga tebaagala Kyagulanyi ate olwo. Nga Nuupu bajagala kubanga ebawa obululu. Naye nga Kyagulanyi bwe muzze ebbali n'omugamba ng'agamba omusajja aliko amafuta. Alina amasannyalaze. Ontegedde. Ng'era bamwagala ku lw'amasannyalaze. Ontegedde. Abo mwebali. Kaakati ye olwedde Kyagulanyi yabadde yafiiriddwa dda yabadde alina olwedde yafiira ne mu palamenti ennamba egyalina mu palamenti exactly. Yafiiriddwa ssente kubanga MP boolaba bawaayo ssente wa subscribe ku kibiina eyo baloosi nnene because gwe kkiriza obagaana zisente ziba nnyingi. Ekyokubiri ajja ku olina risiki ey'okunoonya MP omulala gw'otamanyi oba anaawangula kuba ne NRM egenda kuleeta ne DPL ate ne gudi alete ne independence. Already wetwogedde wano abantu 8 beesimbyewo
mu kifo kya Segirinya 8 people ate nga abasinga ku bo bonna ba opposition oli sure nti Nuupu eneddamu n'etwala ekifo ekyo okyekekeza kugamba zerosi Bobi Wine yesi yakoze nga Bobi Wine nga Nuupu ontegedde kingeza kukulaga so those are so many losses tosobola kukomparinga n'ono yabadde just ye yabadde mu kuyisa kivulu because ye yabadde mu kuziika era ng'okuziika kwe kukoma bikomyawo kati ye kyeyafiiriddwa kitono nnyo ate nga n'ensimbi yakosezza za parliament yawandiisaawo n'akola budget n'akola kintu talina kyeyafiiriddwa n'eki kalungi talk about program y'omugenzi bwe yafa oba bwe yafiiriddwa katono bwe kati omugenzi bwe yafa ku Lwokuna situmanyi naye mpulira bagamba nti maama wa Segirinya actually ne zino stories zasooka ku makya okubaawo afudde tanafa of course yali amazoffa naye ndowooza eddwaliro lyo lyalina okukola official communication naye ate wano maama yakuba omulanga n'amabanja amalwaliro galina comedy omumanyi naye kirala era kiddayo eri nabadde nkisomesa abantu nti ebiseera singa abantu abanene babafudde tebasooka kubikira public bayita family baba munabyafuzi ne batana ekibiina kyabamutwala ekyakolebwa ne bayita Kyagula era olaba mu baasookawo Kyagulanyi Rubongoya Ssennyonyi ne Lukwago ne baasookawo waliwo yatugamba nti maama we Segirinya yakubira Ssennyonyi Segirinya afudde n'akuba n'omulanga ku Katanda abaali awo natandika okusaasanya amawulire of course okimanyi bamanyi muli mu ddwaliro mukimanyi akasenge mulimu Segirinya abaka abajja okumukyalira mubalaba era muli emiranga egiva mu kasenge mumanya mumazeemu so late eddwaliro likola program I mean libika kusaa mukaaga ndoza dda kikazalinga 10 ekiwaniko kyabwe kyali kigamba naye Nuupu efulumya tentative program okugenda okutambuliza ensonga zonna mutwala mu parliament mutwala ku kitebe mutwala mu makaage mutwala Kawempe ku muzikiti gwa Mbogo kanso Kawempe ekungubaga n'ebirala byonna Muvoge mutwala Masaka ekungubaga Esula Kolumbe Enkyesi Mentana then awo pati endala wejjiramu tolaba wengeri y'obujoozi si bujoozi nkugambye omuntu bw'afa ffenna tuba tuvunaanyizibwa naye waliwo ab'enkizo ontegedde omuntu bw'afa ffenna tuba tuvunaanyizibwa naawe okuba essimu no kakibwa tugenda kukola bwa tutya buli muntu aba avunaanyizibwa era osobola okukeera ku makya kyova olaba ntukkiriza ssente buli aleeta ssente tuzikkiriza oli ne bwazireeta ng'olwedde muziika kwaziba tekikyalina mukuyana tata gundi omukubidde mukyalo bagambye oli asobola n'okuleeta ssente ng'olwedde muli mu kuziika ne gafuuka amataaba nga gavudde mu mabugo ontegedde aleese lumonde aleeta muwogo aleeta kasooli aleeta buugi n'aleeta aleeta sukaali n'akola ki n'aliwawo ekikulu ky'okufainga ensonga nti Kyagulanyi yali afiiriddwa in all Kyagulanyi yali azanya politics we obaza ku last minute obaza ku dakika zisembayo buli muntu omuntu bw'afa buli muntu omukono gwe guba gwa nkizo gokyegedde buli muntu omukono gwe guba gwa nkizo naye tulina just kuyigira mwene embeera tutegeere nti banne waliwo kyebayita obuntu mwami Kalungi Owengeye katono nnyo njagala twogere ku statement za maama Segirinya manyi nze nali nfiiriddwako nafiirwa lumu jjajja wange nali ku mulimu nali ngenda ku mpewo nali nkolera ku Ndemu FM makya ngenda kusoma amawulire twali mu covid time eseere naye nagenda sambadde saati paka Kawempe tula nekangira Kawempe nga siri mu saati nga watya nnyo nakulira mu ngalo za mukyalo oyo from should I say from day one paka nga mpuusa omusajja omukulu nga mmanyi nnyo nga mmanyi nnyo nga mumanyi nnyo kuba neggulo limu nali nabaddeyo nangamba sula wano nemugamba nkya nze nkeera okukola naye nja kukomawo enkyankola eki nkulabe fena yatuyita ku olwo ekiro kyeyafa nze nzekka ataaliwo olwo yafa kuba nali mugambye nti nkya nze nkeera okukola ki nze nkeera okukola naye naamala nja kumbeera tuteekateeka afe nga tuwetuli manyi maama Segirinya
kyabadde ayitamu procession ey'okujjanjaba then ne bino ebyabaddewo ebimu bikunyongera kunyiza ebimu byongera kwenyika speech ezimu zeyongera kukaabya kati naddala omufungo oyo wa social media buli wobikula wano n'olaba diehard nze nye mugambe temugamba RIP mugambe fighter ebyo nabikwenyikira abantu abamu ne bakozesa omukisa gwa Mama Ssegirinnya mbeera eyo okuyisaawo ebiki ebyabwe njagala twogere ku statement za Mama Ssegirinnya zino wammanga yasooka okugenda ku parliament mumpe omwana wange Anita Amongo mbuulire ekiri ku mwana wange njagala kutegeera biki ebigenda maaso ku mwana wange ne statement ezazeeko mu kuziika President njagala okwebaza president w'omwana wange yamuwa kaadi mu byonna byadamwagalako muwa kaadi muntu ayinza okwebuuza nti kaadi kyekikulu njagala okwebaza omwami Mathias Mpuuga naye nga Mpuuga bwe baali bawa Ssegirinnya kaadi yakola petition egamba nti oyo tali kiraasi y'ababaka si kiraasi y'ababaka njagala okwebaza Davis Lubongoya kale njagala okomperenga statement ezo zombiriri well omuntu yekka omusiru era omubuyabuya yayinza omumba tutu embudi adya n'ebigambo ebirala bingi ebitegeeza omuntu atategeera ekiwe mmeneku n'ebigambo ebirala bingi ebitegeeza omuntu atategeera oba atatukanye na mutindo kuba muntu gwakutegeera ye muntu yekka ayinza okunenya maama mu byonna ebyogerwa ye muntu yekka asobola okunenya maama mu byonna ebyogerwa ekisooka maama yafiiriddwa ekyo njagala buli muntu yenna waali akikole ki akitegere nti maama yakoze eki yafiiriddwa naye teyafiiriddwa bufiirwa kyokka yafunye n'obuvunaanyizibwa obulala ate yafuniddemu n'obuvunaanyizibwa ontegedde kyokka teyafunye buvunaanyizibwa bwokka byajjiddeko n'ebirala bingi maama Ssegirinnya tewali abadde amumanyi ontegedde twatandika okumulaba ng'akaabira ku parliament kumuwa mwana we ontegedde so tukkirize nti olaba maama w'akaana akato akakola birthday anyiiga nnyo ng'aleeta keeki aluddeyo wulira ebigambo bino maama ow'akaana akato akaweza emyaka 3 akatamanyi na kumanya birthday party kyeki anyiigira nnyo omukazi wa keeki ng'aluddewo okutuuka okusala keeki naye nga ne gwe bagenda ogisalira tamanyi na kumanya nti bagenda musalira ki keeki naye kati yafiiriddwa omwana we ku levo ya Ssegirinnya abadde taata wa waka gwemanya nti Ssegirinnya abadde alabirira maama n'abeetoolodde maama ontegedde kati maama Ssegirinnya ebintu bye yafiiriddwa mu lunaku lumu Ssegirinnya lwe yafudde bingi nnyo kuba nti gwe osobola okuyimirira mu kamera ng'eno n'obaako nekyomwogerako ku maama obeera musiru asooka owokubiri owokusatu paka kwasembayo okitegeera kyengezaako okugamba because nze ntera nnyo okuchallenginga abantu mu bintu ebitono ennyo gwe wandikoze eki okitegeera kyengezaako okugamba gwe wandikoze eki ekyokubiri ekirina very sensitive maama bino tabimanyi tamanyi gwe politics wo gwogatta tamanyi otherwise maama senga yali amanyi ebya politics ne cards n'ebigenderako ne byonna maama yeyandibadde mu parliament kuba yabadde mukulu wa Ssegirinnya kyokka maama Ssegirinnya asinga Ssegirinnya obukulu yali maama ye mukulu Ssegirinnya abadde asinga maama obukulu kyekugamba nti senga abadde amanyi ebya politics yeyandibadde yabiyingira edda ontegedde so kati olw'olina nakasasiro w'abantu abatategeera w'abantu abalowooza nti bategeera abakomentinga ku bintu byatalina na komentingako because ekintu kya maama kiri very scientific oli yabadde afiiriddwa omuntu bw'afiirwa awunga n'abaleeta information gyoli baba bangi ate information oba ofuna nnyingi maama kola bwoti maama ogenda kujja maama kiki kyova olaba nti bwe tufiirwa omuntu bw'afiirwa yandibadde aweebwa obudde bwe ontegedde bulungi
So bino bagamba mama waliwo n'embuzi gye nalabye mama atunze omulambo gwa mutabani we kale wulira embizi ng'eyo wulira omuntu afaanana bw'atyo okitegeeza kugamba bano abantu abamu omanyi abantu balemala awantu we tutalaba ffe ntulowooza nti bali street naye ng'oli yalemala obwongo nga butunula we buti side emu nga kinyira teri kibi nga kintu ng'ekyo n'obaera ng'otunula side emu bwoti ng'oli nga kinyira tukkiriziganye mama byonna byadayitamu yabimanyi levo kwali essaawa eno mmwe mwenna tewali yagimanyi ate mama Segenya abadde mama w'enjawulo nti ye mukazi abadde ku mwana we ow'obulenzi maama alabiridde mutabani we ebweru era ye bw'avaayo n'abaako be yeebaza mumuleke alina ensonga lwaki abeebaza gwe tosobola kumanya lwaki maama yeebazizza omuntu gw'obadde tosuubira kwebaza oteekeddwa okuba omusiru nnyo paka okwanalizinga statement ng'eyo maama alina ensonga ze wenzika ne kino endorsement ya maama program tugigalewo maama ey'okwendosinga Alex Luwemba sole ezempulidde zifulumya olwaleero mbu yasiramuse abasiramu b'ekayimpi begugunze maama ali bw'ati maama nga bwe nkugambe tolina mukomentingako byonna byayogera kyayitamu yakimanyi ono Luwemba gw'olaba yabadde nga ne Segirinya bwe bati ontegedde bw'abadde nga ne Segirinya bwe bati maama ekifaananyi kyalabira mwana ono kya mutabani we ontegedde era bonna abasobola okuvuganya Luwemba yasobola okusindika omutwale w'amaama ontegedde bulungi kati maama byatunuulidde byanjawulo nnyo ne Nuupu byetunuulidde n'abantu abalala bonna bye batunuulidde ono yamanyi abaana ba Segirinya ono yamanyi abantu ba Segirinya kati ye maama komenti yonna gy'akola agikola for the good of Segirinya and for the good of her tali mu politics ono wammwe gwe muli mu kubalabala wano up and down so ebyo byonna excuse her what she's saying it the way she's saying it my comment on that is simply amateeka gakolweko ontegedde amateeka gamanyiddwa bulungi omuntu afuna atya kaadi mu Nuupu bakimanyi omuntu abeera atya kiki ekyetaagisa bo bamanyi oba kaadi batunda ntunde bambuulire Luwemba sente mmeka oba kaadi bagifuna sympathy bamubuulire kiki alina okukola oba bagifuna ku pasente the idea is balina amateeka Nuupu erina amateeka ekyo kisobola kiyingira kuba siri mu Nuupu simanyi bategeka batya naye ideally bamanyi etteeka yabe ligamba ki oba balibuusa amaaso ku lwa Segirinya it is up to them naye politics wa succession akyakola politics wa succession kyenkugamba mwe mwabireeta naye bijja batuulamu essaawa eno mulimu kukaaba nti Muhoozi lwaki era Muhoozi atambulanga Museveni lwaki Muhoozi atunulanga Museveni mwana we what do you expect naye nga byonna biva kuki biva ku mmwe wano erubaga wano wennyini we tuli wano gundi yajja ne yeewunzawunza ne mumuwa akalulu gundi Lubaga South gundi Lubaga South wali yali gundi muzeeyi Ken Lucyamuzi netuwa Susan Nampijja ne mugamba Nampijja aluwa kubanga Nampijja ye muwala wa gundi ne mumuwa akalulu ebukoma nsimbi kambidde bwe yafa bamutangani Veronica Namaganda ne muleeta omulala ne muleeta Nannyondo gundi Salina Nebanda bwe yafa ne muleeta muganda we ne banda kati kitegeeza ki ekyo kitegeeza nti mmwe mwennyini mutandika ebintu naye nga temuli ready bimaintaininga olanya we yafa ne beta mutabani we bwe muleeta ebintu mmwe mwennyini ne mulemerera obikola ki obimaintaininga kakati pressure egenda baluma nga president naye agambye nze ŋŋenze naye mbaleetedde Muhoozi kati mugenda kukola mutyataawo olwo nga mugamba jale succession mbi nnyo nedda kati oyo Kasasiro mulina okumukomya mwala wa Gondi okujjako ye yalemedde owangula ewa Cecilia Ogwalo
weddokolo simanyi na kumanya lwaki yali azze naye teyawangula. So bwe bitobe byabadde twagala okukusabira maama yeetaaga ssaala yokka abalina kasukali mukamutwalire ababadde bakwano baseggirinya bino bibadde muwoza nti muli bakyali baseggirinya baddayi haadi be mumutwalire abanuupu nga kitongole musobola okumwokyayo temuve mu kwekwasa gavumenti bwera yasabye gavumenti obuyambi gavumenti nammwe ebawa obuyambi olaba gavumenti ewa kitongole kiramba buyambi kati maama wa Seggirinya bwasaba obuyambi kiki ate gavumenti kiki ate maama Seggirinya era ne maama Seggirinya naye gavumenti ate kitegeeza amaze n'emyaka egiwera ebiri nga takola mukazi wawe Nairobi Aga Khan Nairobi Lubaga Aga Khan Lubaga Mengo gwe kyomanya kati sente Seggirinya zonna zimazeewo zeyandi balekedde zonna era abaka bakoze bulungi kye bagaye bafune milioni 15 baziwe maama buli kikulu nnyo yevuddemu 3 kikulu nnyo so banamwandu temutemagana oluwe busente obwo bugenda okujja izo sente bwe zijja ate maama era azigenda empola tazijjonkere nnyo banamwandu babaweeyo zinza okuleta ttagali tazijjonkere nnyo tebazijjo omusajja oba yekasagga bayinza ozijjonkera mwanyina wa maama oyo temuzijjonkera temujjonkera sente ezo bwe zijja sente z'abaana bamaama b'abaana bakulu nnyo kuba maama w'omwana bw'omukwatira miliyoni ne bwe ziba 10 n'ozimuwa n'omugala tandikawo ka bizinensi toddamu kuŋŋamba bya sitole kakati ne bw'azirya alwana oba agenda n'akuula ajja kugenda anoonye sente za mwana ng'amanyi nti baamuwa naye oli bwe bataamuwa ajja kudda bagambe nze tebampa nze sirina mukwate buli mwana buli maama waali mumukwate miliyoni 10 oba 15 kuba bwe ziba miliyoni 15 ne bagaba 2 n'okwata miliyoni 2 ne muziwaayo bwe mumala okugira amaka gano aga Seggirinya gabeere g'abaana ebeere senta y'abaana so si bano bakojja baganda ba Seggirinya kwetalirawo akasagga kutandika kwemoolera munedda amaka gabeere ag'abaana amaka gabeere ag'abaana abaana babeere mu mikono gy'abamaama baabwe temusuulira mukadde abaana naye mukadde bw'anaagaana okuwa abaana abo sente bajja bamusuulira ate bo bano banalaba sente nyingi bajja lowooza nti teziggwawo miliyoni 12 wayite emyaka egi Seggirinya olyoka owulira akasaale alina miliyoni 15 ezo zebagenda oleeta oba ne12 ekiri mu banka emu zo nzirinako obukakafu nzimanyi bwe ziri bazikute nozikwata oli adangamba nti twakute sente za Seggirinya okwewala abantu okujozibba nga buli omu yeyita nti nze nvunaanyizibwa nina mukwano gwange top manager mu banka emu Seggirinya Adapa banking ezo gyeziri 10 gyeziri n'ekyo 15 noza miliyoni nga 2.7 balina bwe batandikira maama tojjonkera abakazi bano bwe baba walina abaana ababiri alina abasatu nendoza babasinga balina omu bawe sente buli mukazi afune sente ebibadde ewa Pasayigo obadde obifollowinga balekera omwana jenga obuvunaanyizibwa bimutabuseeka abakazi bamujjonkera buli kaseera tunda church tunda TV tunda church tunda TV fe twagala sente fe twagala ki ate mwagala sente nze nabakola embuto naye abamu gye bafumbirwa ate abantu tolaba juzi ono mu kuzika tamale mirundi omukyala bwe yajja n'agamba nange munkwasaganye nanyigira John n'otampa ku mabugo nange nga nina omwana n'otanjokya mabugo ga State House amabugo gaba mabugo mubokye naye ona serious nti babawe kubanga eyafudde yakozinza amabugo gano ate eyafudde tagenda kudda ate era yavunaanyizibwa ku bana ababanja so mubawe miliyoni 2 omuntu asobola okubaako kyatandika ne bwaziri obuli yamanyi awo kati guba guzze mu ngalo ze naye omukazi oli maama Seggirinya nga wenamulabye temumusuulira baana muba mutwalire kumukyalirako pozi nga yamusabye naye bwaba tamusabye temumukaka kumusuulira ne maama ayinza okulaba ekimwata n'agamba mubampe abaana mbalabire ng'alowooza guggwa abaana asobola okukula ne bakufuukira ekizibu nakubuuza sente za taata wazisaawa tutegekera ki nga nazo tozirina otuzimbirawo kaki ate kati obwana bwa Seggirinya manya bujja kuba nga Seggirinya naye nalabye Naggirinya siwaabuzannyo
mubere bulungi wakoze speech nga nsajja bana kitalo nnyo ekyokufiirwa taata waffe taata wange mukwano gwammwe naye tusaba wegamba si wa muzannyo mukama abakuuma embere bulungi mweraba